musawo onsibyeko biology munze ngende mbere musawo saagala njagala kwasama my friend saagala kuba musawo. Alright, mbaniriza ku Fake Shots, subscribing, liking, commenting, nze Julie Potential n'olunaku olwaleero nabasuubiza omukyalo ono for over times again nembeera nga mubeera muŋŋamba Sugar aliwa nembagamba bannange muŋŋomye nkirizeemu nja muleeta leero ntuukiriza. I fulfilled my promise to you guys. Mwebale nnyo mwena gye musinzirira otulaba. Nze Julie Potential tubeera ku Fake Shots mu program omugole wa leero. Olunaku olwaleero ndese Black Sugar. Oyinza okunkubira ekisirani ky'obufumbo. Bw'obeera omugole. Ate abagole tebabeera bakufumbirwa wamma. Tobimpitanga. Fire. Abaana side chick mbalekera ani? Tebafumbirwa. Ayo tegedde side chick. Wakitegedde? Kitegeeza Sugar. Omuntu yenna bw'afumbirwa embaga aba ayina ekisiraani. Nze nganze okusinziira nti nno si kiruubirirwa kyange. Kitegeeza mba nvudde ku kiruubirirwa kyange. Nze nganze, and I want people to understand eri abantu bangi nnyo abalina eno endowooza nga goal is not marriage is not their goal, because bwe twalinga twakula baatulimba ebintu bingi ne batugamba soma nnyo ofune omulimu ofune omusajja ozaale abaana muzimbe ennyumba nga balinga abagamba buli stepo nga ava mpi wano n'ogenda mpitumbu wemala osoma nga ngenda wali eri nga bampa omulimu nga nsangawo omusajja nga ngamba nti ayagala kumpasa enkya nga nkuba embaga okosa enkya nga nzaala, and we lived happily ever after. Kyali ki Nigeria baatulimba yali firimu eno ku street biralamu. Omala okusoma nga agenda okuwa omulimu teyakola ki? Taliyo naye teyasoma bw'abanga gyali, bw'abanga taliyo nga taliyo n'ogunoonya otuuka eno kubanga ekisookera ddala okukulaga nti nno tomala kusoma n'ofunirawo omulimu. Ogenda n'osaba omulimu ne bagamba nti bagala experience ya 10 years wakava mu ssomero. Experience ogenda gikolerawe batakuweera mulimu. Nkaddemu amagezi gazze. It means oyina sooka kukola ofuna experience. Era nze ebiseera ebisinga bwe bampita ku my former school nga bangamba okukola career guidance, I advise abaana bwokimanyi togenda kubeera lawyer, togenda kubeera bano basimanga neurosurgeon, psychiatrist, biki ebyo ng'obwa doctor buli simple nurse because ebikyage ne zino courses endala eziri peti. Mbadde nsaba obranchingira ku senior form. Sugar. Yes. Abaana b'abantu otogenda bakonya. Ambasi bakonyeza. Because when you go to a tertiary institute, eyo naye tugibalanga experience. Omwana amaze senior 6. Omwana amaze senior 6 tasobola kusaba mulimu gwa kubeera munnamawulire wantu wonna. Naye ate akoze certificate mu mawulire asobola ofuna omulimu. Kyokka bali mu myaka gyegimu. Nkaddemu amagezi gazze. You can branch and do a certificate in journalism and mass communication. Start working. Jalodi ku bazadde bo bw'ofuna omulimu weesomese. Get a diploma, get a degree, and so on and so. Tuve mbiri ebyedda bye bagamba nga nti nno omwana akomye mu senior force manyanga aba teyasoma. Baferiya nga babayita n'aba school drop out. Taba drop out, no. We choose paths. Naye ng'oyize mulimu ki gw'oyagala okukola ki? Okukola. It means omwana alina okuva nga buto. Oyagala kukola catering, ki ekikutwala mu senior 6? Ayongera by the way. Okategedde nga oyagala kukola hairdressing and salon. Why are you going to senior 5 and 6? Lwaki oli mukola PCB stroke submath? Koma mu senior phone results ennungi. There are people who branch with good results. Ate abantu balowooza nti n'abagudde be ba branching nedda. Era asobola okufuna 18-8 naye nga goali ye si yakuba musawo njagala kukola nviiri njagala kukola cosmetology. Please branch mu senior 4. Ebintu bino ebyabasawo basomesa biki abo be balina okugenda mu form 6 ne kati n'abasomesa osobola okutandikira ku early childhood development n'ogenda ng'oyongerezaako kubanga balina stages.
akoze certificate be babeera mu nursery akoze diploma solo qualifying in primary like that nogenda waliwo those courses ng'osobola okgenda ng'ozikola ki naye nga omaze ofuna ewava ssente nti nkozeyo certificate yange mu hairdressing and saloon ninawo ka saloon kange oba nkolera mu saloon ya anti ampayo ku ssente then nenkolayo saloon yange nga yange kennyini neneesomesa neneyongerayo n'ebirala nenyongerako oyagala kukola makeup ki ekikutwala mu senior 6 kati abaana ki abalina okumaliriza senior 6 neurosurgeon oyo waabwo psychiatrist pilot lwakuba ennyonyi tetulinaawo nkikujjukiza ng'ogenda okubisoma bombadiya ziriwo oba 2 tetulinaawo nnyonyi era ojja kumala wa pilot ojje oyimba akawiigi wali ku Gazaland bye bino byosanga these things by the way n'abantu abakulu bibatuuseeko yamala dde okusoma alina degree naye kye yasoma omulimu teguliiwo so noba nga you're forced to put in more money osome ka certificate akangu okole omulimu ogwangwa olwo kizuula okutikale naye nga luli wali olowooza kyova olaba nze sigamba nti nno obutasoma buluma bukulu obutasoma buluma akuze akuze mu myaka omala kukula n'otegeera nti kino nakino kyalina kuba bwe kiti okitegeera me am a professional journalist naye nasooka kukola mu sales gyemirimu egyabeerangawo bakitunzi okitegeera nemala nenkizuula nti ndi kitunzi by talent can I show you my talent this is my talent nga nsobola otunda sikati ng'obadde okimye empale n'omukyusa nemanya netagayo ka certificate mu business admin oba ka diploma so that when mba ngenza okusaba omulimu I can compete with others abasabye ogwo omulimu gwennyini non specifically journalist okitegedde banaye ate nno abaana bakitwale abaana abali eyo abasoma n'abazadde abazadde be balina okusingira ddala okitegeera era bakitegerera eddala nti omwana amaze senior 4 na branchinga taba failure teetaaga kusooka kubeera nga yafunye ungraded teetaaga kusooka kubeera nga yafunye division 3 no we are waiting for UCE examinations ne waba afunye first grade understand their interests ayagala ki ate mulekeraawo okukwata mmwe bye mwali mulina okubeera nga mubitukakako olwokuba gwe walemerera okuba omusawo onsibyeko biology munze ngende mbeera omusawo saagala njagala kwasama my friend saagala kuba musawo nze njagala kutuula wano njasame eddoboozi lisaakale nsasulwe ate gwe olwokuba nga gwe mu bulamu bwo wali olaba nga mu famire yammwe bamanyi balina ne kano mu famire yaffe ffenafena tuli basawo ne baneighbor basoma obusawo bagraduate nze naffe twagala my friend tokaka mwana ebyo muvaako abaana okubalimba fiizi n'amulya nga tisho ntamuteekayo ng'amukwata bali mumuleetera gundi wala aliko amataala tekira ziruma mu bbaala because tabyagala kyayagala wakimudinayi okitegedde just manya kyayagala oba mugaidinge wano okuva nga akyali muto omutunuze w'oyagala agende oba otegere interests ze ziriwa kali nze muwala wange agenda kuba cerebral superstar wange maama naye mutabani wange yali Loki ye muwala wange agenda kubeera cerebral superstar kuba byayagala essaawa zino otuuka ewaka ngali mu kuyimbira tosalawo nga okitegeera abayimbi abamanyamanyi ebitambula myaka 5 ekitegeeza omulenzi ayinza okubeera neurosurgeon omuwala omulenzi wange mukakkamu era ali siriyasimu ebintu bye byakumenya remote agizeewo akanika ebintu simutegeera amenya ebintu gwe buli kyosanga ekimenyese ayungayunga obumundu bwe n'abuddamu n'abupanga wawootegeerera ye muwala wange ali eri afunye akaleesuko akeesibyemu 2 wano eyo gyagenda okudda te kirungi mweru nze kivumo kye munvuma buddugavu mbaleetera junior sugar nga wa brown naye okimanyi nti nno abantu bali tebamanyi nti nno waliyo sidekick omuddugavu basaidikick abasinga bababeere
Juli okola kiki ekyo kyoli mu kukola nensobola okuviira ku sho n'okola kakati kiri bwe kiti ng'abaddugavu battaani